The moment you've been waiting for. Sheebah listen to kula bakukolo. Nange sali so basanga. Kale oli smart. Come on. What? Spice. Hey. Ladies and gentlemen, Spice, Sheebah webale kujja ku mukolo. Bali touches ezo. Atandikidde. Kamera. Ajja. Aiseewo. Kaako kajeeko. Webale kujja. Kale. Olabise bulungi. Ka outfit k'okubya olunaku lwaleero nga kanjawulo. Obadde okuba. Kuba buli outfit mu style yonna era bw'onoonyerezaako ddazira bantu ne zino nazo kubako dda. Ani akwambazza? Shamtara. Bamwita omukyala Shamtara yanyambaza. Ekintu Spice yakoze olunaku lwaleero kyogerako ki? Spice ali mu kukola ya album. Nazo wali supporting yankubidde nagamba support me. Nagamba why not? Let me support the girl because fena tutaaga support from each other. With all the support that we have, we need support from each other as women in the industry. So nze wano kulaga sign ya unity, nze wano kulaga abakyala that if we can come together and support each other, it's beautiful. Abantu ogenda bakubamu omuziki. Leero lunaku lwa Spice man. Leero lunaku lwa Spice, so kigenda dde omulekera entertaining abantu. Asalewo ki ekigenda okugenda maaso mu lunaku lwe. I'll let her decide. Sogenda kibuuza mukyala Spice. Yakoze njagala mubuuze ku byenyiza okuddamu nga mbimanyi. Abantu bangi badde balowooza ko tokwatagana na Spice Diana. Naye bw'essaawa zino bakwewunya oli wano. Kasange wano. Katende wano. Enkolagana ne Spice eri etya? Wanja. Enkolagana ne Spice eri etya? Supportinga waba neetaaze, supportinga wemba mwetaaze. Kyobola bana katende wano. As business women in the same business, senga nze njagala tubega ffenna tukwatagana because at the end of the day, abasajja bali ku divide and rule ey'abakyala basobole okutufuga. So, bamanyi power yaffe gye tulina bwe tuba tukwatagana. Kati nze ekyo nga bwe nkula ngenda ntegeera. That's why I'm a feminist. Abakyala bwe tukuŋŋaana tusobola okukola ebintu bingi ate n'abaami bakimanyi. Sobola baagala nnyo tubeeka tuli ku divide and rule. Emabega kwawo twali tuwulirako nti Sheebaholic erwanaga ne Spice ne team Spice Diana. Mwabimalawo? Mboozaako nti nga tusanyuse nnyo okulaba nkoze kirungi nnyo tukukwatagana. Tonoonya bibi. Ebirala byonna sibimanyi. Nze wano okusapooti na Spice. Have a beautiful day. Sheebah, like this is an event interview, so